Father Chiti, Father Chivi, ne Sheikh Chiti mutulaze nti enzikiriza ze mukulembera waliwo nammwe ebyo ebiri mwezi enzikiriza bye mwetaaga okukulemberwa. Sheikh Chiti yavaayo n'avuluga abakatoliki nti basinza ebibumbe. I think response eyavudde mu Father Chivi kyali badde beta n'agirekera ddala bw'abanga yabadde tasobola kudelivalinga message mu ngeri eri constructive, kubanga yali kikoze mu approach nga Yesu Kristo gye yakozesanga. Kozi kati oli bw'aba agambye nti gwosinza bibumbe, I think bw'oba okimanyi bulungi nti kyayogedde si kirungi, ate nawe tolina muddamu mu ngeri y'abatyobooli, mu ngeri y'abavuluzi nti ate Sheikh Chiti yalina omutwe mutono ensonga lwaki ne byamanyi bitono. I think that one doesn't make sense anymore. Enzikiriza is a tool. Once you use it well, you gain out of it. Once you use it badly, then the fruits are rhetoric. I think our Pastor Bugembe wabakubira maturity card, kubanga ye bw'aba Muyisiraamu yamuyise asobola okgenda n'ayimba Yesu ne bakoonwa mu bbali. Bw'aba wannono yamuyise asobola okugenda gy'ali n'amugamba Yesu oba akkiriza oba n'atakkiriza. Ate n'ekirala, there is something that is beyond rituals, customs and beliefs, that is humanity. Yensonga lwaki bannabyabufuzi abamu bagenda mu masinzizo si lwakuba nti nno baliko omukono gwa Katonda, si lwakuba nti nno balina okuyitibwa okw'enjawulo oba okukwatibwako okw'enjawulo. Houses of worship like churches, like mosques, like shrines, waliwo element ezigatta gye bayita ey'obuntu, humanity. Singa ogamba nti abakatoliki beemalirira baali badde sente eziva Abasiraamu tebazikwata nga bo bakwata ziriko Catholic Bank, nga n'Abayisiraamu bagamba tukwata eziriko Bank of Islam, nga n'ey'abalokole Bank of Born Again. N'ogenda okwekanga nti n'amawanga ag'ebweru nga US mwe mukimanyi bulungi nti dola esobola okubaako akabonero ka Illuminati, naye ng'era olina owaayo ekiweebwayo ekiriko akabonero nti waliwo elements ez'obuntu ng'olina ofumintiriza n'ogamba naye wadde empagira Arsenal but omusambi wa Mani bw'aba afudde ate siina kujaguza. Balina ekibiina ekibagatta ekya FA, yensonga lwaki oli yasobola okuba wa Mani ono wa Arsenal naye nga bonna balina akabonero ka Premier League wano, omujozi gwa Arsenal nga kweguli n'okwa Mani nga kweguli. Enzikiriza zirina Inter-Religious Council wano mu Uganda. Mu masinzizo batusomesa nti enzikiriza gundi bye bakola bya sitaani, yensonga lwaki ffe twasalawo butakola byekola ne tutambula bwe tuti. Kyokka ate ne wabeerawo Inter-Religious Council, enzikiriza egamba nti oli wa sitaani, ono wa Katonda, ono mushiya, ono mutabuliki. Kati ate balina emmeeza ebagatta eya Inter-Religious Council nga kuliko n'abasamize, kuliko abalokole, kuliko abakatoliki, kuliko Abayisiraamu. Rapa wa America 50 Cent y'omu ku basajja bakyasinze okubanga bakola obuvuyo, naye management ye mu kutandika career ye yamugamba nti ebintu by'otalina kutampalinga nabyo okubeera n'obulamu career eyeeyagaza. Weesonyiwe ebibiina by'abantu eby'obufuzi obutabivuma. Ekyokubiri, weesonyiwe eddiini. Obuvuyo obusigadde osobola okubukola naye awo abantu bafiirawo. Yes, Chiti asobola okuba nga aseeredde mu njogera, kati ate gwe ate toyongerera ddala kuvuga googolo okulaga nti ate gw'osirayidinga nnyo. I think muntegedde bulungi. This is the Cocktail Show on Uma TV. Emmanuel Moses Senyonga has presented. Aiko Todan presents. Bye bye.